Oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okuwamba ekitundu kya Goma ekisangibwa mu ggwanga lya Congo, eggye lya UPDF ligumizza bannayuganda. Amyuka omwogezi w'amagye ga UPDF mu ggwanga Colonel Deo Akiki ategeezezza bannamawulire nti teri kiyinza kutuuka ku bannayuganda abali ku nsalo. Okutuusa kaakati tunnafuna mawulire agalaga nti Operation Shuja yaffe ate bigikosezza nedda. Operation eyo ekyagenda mu maaso nga tugikolera wamu ne bannaffe okuva mu ggye ly'e Congo. Era njagala kubuulira bannayuganda nti ensalo zaffe oba booda zaffe ne Congo zikyali bulungi ddala, butali butebenkevu obuliyo mpaka saawa zino. Era tusuubiza bannayuganda nti tujja kukola kye tumanyi okukola obulungi ennyo okulaba nti okulwanagana okuli mu bitundu by'e Goma mu Congo ate tebikosa abantu baffe mu Uganda. Ne Minisita w'amawulire awamu ne tekinologi mu ggwanga Chris Baryomunsi ategeezezza bannamawulire nti ng'eggwanga Uganda beetegefu okwaniriza abagwira okuva mu ggwanga lya Congo. Waliwo abantu bangi abayingira mu Uganda banoonya obubuddamu. Ate ffe ng'eggwanga tulina policy okukkiriza ba refugees, ate tujja kubakkiriza naye tusaba nti gavumenti ya Congo n'ebana abayeekera bandibadde batuula wansi mu boardroom ne batunulira mu nsonga wakati ya M23 ne gavumenti basobole okukkirizigana. Minisita ategeezezza nti eky'eggwanga lya America okutandika okusala obuyambi ku bimu ku bitongole ng'ekya USAID, ono agamba nti gavumenti ejja kusala amagezi okutuuka eri abo bonna ababadde bafuna obuyambi okuva mu bitongole bino. Tagenda kukendeeza essente z'abadde aweereza amawanga ag'enjawulo ne Uganda weeri. Eyo Abamerica babasaze n'ekyo tetukiwakanya kubanga bakola kye baagala naffe tukola ejjaffe. So bw'oba basaze mu kusala essente ez'ebyobulamu kati bw'oba tubajetinga tujja kulaba nti tukoze kati gaapu ereeteddwawo okusala ssente tujja kugifiiringa n'essente ezaffe ng'eggwanga. Bano bino babyogeredde ku ssengejjero ly'amawulire ku Media Center mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Amagye era googedde ku bikujjuko bya Tarehe 6 ebigenda okubeera ekyotera ng'ennaku z'omwezi 6 mu mwezi ogwa February. Abantu mwenna b'e Masaka tujja kuba nga tubakubiriza mutwegateko Kasana, Kakuuto, Kyotera district. Entegeke ejja kubaawo kyokka abeekyotera naddala mwemba akatukyaza mulabe nti olunaku olwo muluteeka bali ne mutwegatako tujaguze ffenna. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.